Kanso y'e Namataba mu disitulikiti y'e Mukono bwe babadde bamaliriza okuteekesa mu nkola ekiragiro ki trade order, waliwo omusajja abasse munne ku bwe babadde bateekesa mu nkola ekiragiro kino n'amugwa mu malaka ng'amulanga okumenya ekikomera kye. Bano babadde mu luguudo emmotoka zibawugudde okumala ekiseera era nga kino kivuddeko akalipagano k'ebidduka. Oluvannyuma poliisi y'e Namataba ezze ng'ekulembeddwamu ossi waayo okukakkanya embeera. Abavubuka bamanyi engeri gy'epitamu. Eno bizinesi izeke nyirinyiri nemerera okulya n'embeera paka kumakya. Okusinziira ku nnannyini kifo kino ekimenyeddwa Durban Kanakulya, ebintu bye byonooneddwa awatali kumuwawadde mukisa gwonna. Ono alumiriza Meya Douglas Namujali bwe bali mu mulimu gumu nti atya okuvuganya era nga kwe kulagira bamenye ekifo kye nti kiri mu lutobazi. Kiri kufuja 4 mwezi 3 naye tugenda tupimawo olukoba luno gavumenti yerukola luno futi 4 mwezi 3 ndi mwana mu 7 muleka mutyo wana mwesa nemumenya wana mu 7 ane bamenya nzeze kanzeka. Abamu ku batuuze bawagidde ekya trade order naye ne beemulugunya nti waliwo ebizimbe ebiri mu kitundu eky'oluguudo ebitalizibbwa. Wano mu Namataba bamenya omuntu omu gwe bamenye nga ate ng'alaga nti tali ali wala nnyo n'egundi n'ekkubo ate waliwo ekizimbe kiri ku kkubo kwennyini kya BK kiri ku kkubo naye tebakikwatako, waliwo kalina eryawo naye tebagikwatako. Bazze olwaleero mu Namataba bamenya omuntu omu nga lwakigendererwa naye nga ne poliisi temanyi, tewali alina omu amanyi. Kyokka Meeya wa Namataba Town Council Douglas Namujali gwe tusanze mu yafensi asaasidde abakoseddwa kyokka ate neesamula ebyokubeera mu kkobaane erimenya abali mu bizinensi emu naye. Abagenda bagamba nti abamu bamenyebwa olw'okuba ne Meeya wa Namataba Town Council alina bizinensi ezagala okwefaananyiriza ezaabwe. Ekyo si kituufu kubanga nze nkuze kutuuka wano nga ndaba ennyonyi bw'eba ebuuka ebeera nnyonyi n'eggaali y'omukka ebeera gaali ya mukka wadde byonna bitwala basaabaze naye tebifaanagana. Ono kyokka avumiridde effujjo erikoleddwa omubadde n'okukuba abakozi ba kanso era ategeeza nti amenya amateeka wa kuvunaanibwa. Omu gwe mpulidde akubye abakozi ba gavumenti era bayisibbwa bubi ati bagenda wera ennemba ne mu kkooti ate amale nga adduse ku kyalo obanga abaliyiridde ezo zonna kositi muzikolenga nga mumanyi nti wabeerayo ebibonerezo. Siwagira ebintu ebyo bikolebera mu Namataba Town Council ebyokulwanagana era nkubiriza bonna abantu muleke otwalira amateeka mu ngalo. Alex Miseu yakusakidde eggulu erino Crack TV amalindiri.